tetugenda kujjayo twagala kamanyiro katuddeyo tubirabe otaddeko Speaker Parliament gwanga etibwera Iran simulala bamuyita Muhammad Bagheri Ghalibaf mbategezezza ne magamba nti bwotunulye eggwanga eritibwa erya Iran ebigambo byabwe bisigadde byebyo aba Iran ndowooza tebalya bigambo byabwe basigadde batambuza Iran nga Ayatollah nga akyaliwo abakulembeze abattiddwa bafudde naye Iran n'abasigaddewo abatono bakyali bali tobakanga tobatiisa na bomu tobagamba nti ngenda bakula kino mbubakankane nedda kati ensonga ziringa bbiri zenyagala okubulira okuva mu ggwanga etibwa Iran abadde speaker wa parliament y'eggwanga eryo gubayita Ghalibaf jukira nti Ghalibaf ono yekulembera mu tiimu jojuzi ogenda mu Islamabad bateese ne ku mulundi guno yasuubiddwa okulembera tiimu singa bamala ne bakkiriza okugenda okuteesa wabula magambe nti bakyalina kibaagala jawo ebimeeri byo jawo brokediyo jawo ebigwa ku mazzi soga tugende bw'oba toyagala kakati omukulembeze eggwanga eritibwa era America Donald Trump yazzeemu n'agenda maaso n'okweka nti yabatiisatiisizza nabagamba nti mwe basajjamu aba Iran kyenjo bakola temukirabangako singa mugaana okujja ne mubimaliriza nga bukyali njagala biggwe singa mugaana kyengendo bakola nkoko baana kati okusinzira ku mawulire ge tulina Iran top negotiator era speaker Muhammad Bagheri oba Bagheri Ghalibaf oba Ghalibaf avuddeyo namugamba nti sebo watandika ddi otukangakanga stop sabotaging diplomatic channels tuli ku mmeeza ate bwotukangakanga musimanya biki ngenda bakola ki ani gwokanga Ghalibaf agenze ku X namutwalira bubi nnyo namugamba nti singa Iran yali yakangibwa singa bono tetutuuseewo ebbanga lyonna Iran ebadde wakati mukangibwa ne tutula ku mmeeza tuteese ne musirawo kutukangakanga ani gwokangakanga Ghalibaf ategeezezza nti obukulembeze bw'eggwanga lya Iran refuses to engage in dialogue while under duress. Tetusobola kutula ku mmeeza na muntu ng'ate bwatukangakanga nedda siffe. Obukulembeze bw'eggwanga eritibwa erya America bagezezzaako okulaba nga diplomatic arena chance gye tutaddewo okuteesa nabo bagifuula table of surrender. Mbu mwagala tutuule ku mmeeza nti mutukangekange tumale tukkirize si Iran. Amujjukiza namugamba nti oyo tabeerangako Iran. Ghalibaf bamugambye Donald Trump nti kimanye that is not Iran. Olabika oli mistake noyogira n'abalala. Ebyo tuula ku mmeeza mutukangekange emmeeza mugikozese mugifuule table of surrender mbufe tutuuke ku mmeeza tuwanike emikono ife baganye. Kyokera n'ategeeza Ghalibaf kuno kati eno statement jasoose okwogera ebadde ya Iran kuba amagambye nti typical Iran leadership bwete bwebadde bayogera tebatidde muntu yenna beebo era amagambye nti ebigambo byabwe bifaananira ddala okuva eri nga n'omukulu tannattibwa. Walowooza nti omukulu attiddwa bano abalaba basigaddewo banaabeera bangu wa teri mwangu. Kakati bw'amaze okwogera ebyo ng'akiikiridde Iran ne yeekiikirira nga ye speaker n'amala n'akiikirira naye RGC agikiikiridde atya. Ghalibaf ategeezezza n'agamba nti Iran eri ready to reveal new cards on the battlefield. Akozesezza ekigambo cards naye ffenna tukimanyi nti abadde ategeeza cards abadde ategeeza missiles byakulwanyisa. Agambye nti era emmeeza gye mututaddeko gye mutukangirako bw'enaaba tevuddeemu kalungi ne musalawo okudda mu lutalo tulina kaadi empya ze tugenda okwata. Tulina kaadi bagenda kusikayo kaadi oba bayina ki Abayirani tumanyi. Bw'agamba nti balina kaadi empya ategeeza ki? Agambye nti tulina kaadi
tulina bye tutanasikayo tuli mu kazannya kayitibwa matatu naye tulina kaadi ze twakweka. Defiance ne Iran bali mu kutiya emu mu line emu mu sentence emu. Defiance and Iran. Abasajja bagambye nti bayina kaadi empya. Garibaf bamugambye nti tugezeeko omulundi ogwokubiri tulina new cards on the battlefield. Should the current friction lead to a military escalation, we have new cards by the way. Oba bakanga akati nze simanyi bwoba gwa Amerika okola ki? Bwoba gwa Amerika okola ki? Obakubye baganye kyokka tosobola bakuba nuclear oba okyobasaanyeewo. Bwebaleeta ku mmeeza bw'ogirinnyako waggulu nga nabo bagirinnyako. Okitegeera bw'ojjawo akatebe mbu ofunye omanyi basobola okubeera walabyeko abantu nga bali ku mmeeza ne basenderya akatebe. Amerika amanyi okusenderya akatebe nga bagenze mu nteeseganya ajjawo akatebe n'afunya sebo nabo ne bayimuka ne bafunya. Okitegeera bw'alinnya ku mmeeza waggulu bw'ati nga yeekandaga ku mmeeza waggulu nga nabo baabo waggulu ku mmeeza nga ugamba ki? Ugamba ki? Oyagala kukola ki? Ye Iran. Ati America ali confused. Era kibuuzo kiri nti bw'oba ggwe okola otya? Kubanga Donald Trump bano abaana bamuzannye omuzannyo gulabika guwanvuye. Yali ayagala bba kubajuuza bamalirizi oba yali agenda bba kuba ki nze naawe. N'asalawo agende ku mmeeza. Okitegeera ku mmeeza n'ayagala bafugira eyo ate nayo bakambwe baganye n'okuddayo. Kati ekibuuzo kiri nti America alina kukola ki? Abasajja tebatya ate kye basinga okuba nti tebatya kwe kufa. Bwebatiise n'okufa ani yagamba nti batya okufa? Bo bakimanyi bw'ofa jjana. Kati bw'oba toba bayanguyirizaako kuyingira jjana bwe bakimanyi. Kati America Donald Trump ali mu kaseera kazibu. Si kaseera kazibu nti bamukuba naye luno olutalo lulina okuba nti luggwa. Ceasefire ejja kuggwako. Ateekeddwa okumatiza abasajja nti bonna tukule bwetu ne bwetuti. Ate option ey'okudda mu lutalo eyinza okuba nga teriiwo buno obudde nti badde mu lutalo teyandikyagadde ne America teyandikyagadde naye omusajja embeera gy'ateekawo ebazza mu lutalo omusajja aganye. Kale nno kulembeze eggwanga America Donald Trump musajja wattu yazzeemu n'ayisa a blunt ultimatum ku talks ezigenda okuddako n'ategeeza nti if a significant diplomatic breakthrough is not achieved by the deadline then lots of bombs start going off. Azzeemu n'abakanga ngenda kubasuulako bomu mujja kumpulira mu making sure nti diru ebeerawo. Kati nabo bamuzzeemu bamugambye tulina kaadi ze twakweka bw'oba zoyagala tujje tukwate kujja kutulaba. Omanyi okudda mu ggwanga lya America nga balinga boogera ne Kuwait, balinga boogera ne Oman ne Iba, Iran gy'olaba eyo eringa eyogera n'eggwanga eriri awo ng'ogamba nti oba boogera na Uganda nga bassebo ne bannyabo baddamu mu America, baddamu super power. Nebo tubanyumiza. Bw'oba oyogera nange nyina okwogera tontiisa tonkanga. Kale n'embeera bwetyo bweri ababiri bano bagambye tetumanyi gye kinaggwera ekiriwo kugaana kuteesa ekiriwo buli omu kusibira ku kyasibiddeko. Strait of Hormuz simuggula nange sijjawo blockade yange emmeeri zange zisigalewo. Okitegedde. Ekyokubiri Trump batiisatiisa bayiwako bomu ndala nabo kumujjukiza nti tulina kaadi ze tutanakwatako ojja tuwulira gwe yanki. Akati tetumanyi bigenda kuba nti biggwera naye ng'embeera bwetyo bwegenda maaso n'okuba nti etambula. Donald Trump musajja wattu ali awo tabitegeera. Abasajja bamuwadde akaseera akazibu ate ayagala okubookya ng'ensi era ajja na Pakistan ng'andi erindako okubookya. Nenga tubirinze tunaaba tugenda maaso n'okuba kandi tukubuulira ataddeko Pal FM ekwera omuntu wa bulijjo.
kakati kankubuulire ne gano Trump nga bwe mbagambye nti musajja asobeddwa bintu yagala bimaliriza kakati mawulire gategeezezza nti Donald Trump jjajjuuzi bamukwese kodi za nuclear. Yes, kodi za nuclear. Amawulire agaliwo nti Donald Trump was denied access to his nuclear codes by senior US military chief. Amawulire agaliwo nti obunkenke obwali awo emabega gye buvuddeko military chief w'eggwanga lya America yatuuka okweka nuclear codes za Donald Trump zasobola okukozesa nga bagenda okukuba ensi nuclear. Omukulembeze wa America buli watambula alina kye bayita the nuclear football. Akasawo ako mwe muli codes zasobola okunyiga ne bakuba Iran nuclear oba ensi endala yonna. Kati nti baatuuka ne bazimukweka. Retired CIA analyst bamuyita Larry Johnson bw'ategeezezza n'agamba nti waliwo emergency meeting eyatuula gye buvuddeko Trump n'abakulembeze mu by'okwerinda mu ggwanga lya America era nti Trump yali munyiivu nnyo n'atuuka n'okwagala okwakisesinga nuclear codes. Ripooti emu etegeezezza n'egamba nti mu meeting yali mu White House Trump wanted to use the nuclear codes against Iran and General Dan Kaine, Chief of Staff wa majiga gwanga lya America, n'amugamba nti please sir, President, it is a big no. Nedda. Amawulire gavuddeyo gagambye nti bamugamba nedda President tukuwa ekitiibwa naye tetusobola kukkiriza kufuna access ku nuclear codes kati ng'ani amugaana General Dan Kaine, Chief of Staff wa majiga ga America, amugamba nti kakana ojiro kakana bamumanyi obulalu era nti privilege eno bagiinvokinga kubanga alina privilege okukikola ng'omukulembeze w'eggwanga, naye head of the military yamugamba nti nedda. Era amawulire gatugambye it was apparently quiet a blow up. General Dan Kaine yagaana. Mawulire eyaliko omukozi mu kitongole kya CIA yagatubuulidde. But it remains unclear what purpose accessing the nuclear codes would serve. Tekinnaba kutegeerekeka lwaki Donald Trump omukulembeze wa America eyasuubiza okusaanyawo abasajja aba Iran mu kiro kimu lwaki yali ayagala okwakisesinga nuclear codes. Amawulire olunaku olwajjo nabategeeza ne mbagamba nti baamugana n'okugenda mu situation room military advisors during a critical Iran rescue operation gye baakola Iran baamugana okugenda mu situation room nga batidde ayinza okwasa ebyama n'okutabula operation. Kati amawulire amalala agavuddeyo gagambye nti ne nuclear codes baazimukweka gye buvuddeko. Azaala omulalu amutegeera lumonda ababe kyava abateeka ku migwa baagaana okumuwa. Embeera nga bwegenda maaso nokobeka nti etambula ensi gye buvuddeko ejjukira nti yali ku bunkenke obw'ekika ekyawaggulu ennyo. Omukulembeze wa America nga deadline eweddeko n'agamba nti yali agenda kukola Iran ekyajaba ekyali tekikolwangako ensi eno nebeera ku bunkenke paka Pakistan wansi wa Shehbaz Sharif ne Asim Munir bwe bagenda maaso nokobeka nti bakiyingiramu Trump n'akkakkana ensi yali erindidde Trump yali agenda kukola ki Iran era okulowooza kwali nti yali ayinza obba kuba nuclear. Middle East ng'eri ku bunkenke n'ensi n'okutwaliza awamu. Kati agavuddeyo gategeezezza nti omusajja baamumma nuclear codes yakikulemberamu kikola ye General Dan Kaine nti akimanyi yamenya amateeka kubanga omukulembeze w'eggwanga lya America alina okuba ne access ku nuclear codes ezo zanyiga. Kakati bw'amala okuzinyiga aba amaze okulabika nti atuwa order
nuclear launch systems za America kasita bafuna order nti omukulembeze anyize okuba muyina kuba wano ekiddako wabera bagenda okuba kufuuka vu. America yakakuba abantu nuclear omulundi gumu gwokka omwaka 1945 emirundi ebiri kubanga bakuba ebibuga bibiri okuva olwo tebakiddanga mu kukikola. General Dani Kayine nti yataasizza gye buvuddeko omusajja badde atanse okusaba amapeesa ga nuclear ne bamumma access. Ebintu nga tubiraba nga bwe tugafuna okuva nate mu ggwanga erya America. Eno ye PAL. Report Index.